Oluvannyuma lw'omukolo gwa Rema n'amakula ogwali ogw'okwanjula Dr. Amusubiza, omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era nga gwa kitiibwa. Kwaliko ebintu bingi eby'ebbeeyi bye baatimba, emmotoka mwe baatambulira, ng'era ekikakasiza ddala nti omukolo gwaliko ssente. Dr. Amusubiza yajja asuula ssente kumpi okugeza nga half a kilometre okutuuka ku mukolo, ng'agenda agaba ssente, ng'asuula ssente omutwalo. Tebaakoma ku ekyo, ne bagaba emigaati, ssente nga kugamba balaga ssente bwe ziri, bye baayambala byokka mu butuufu nga bya bbeeyi nnyo. Wabula bwe twogerera essaawa nga Rema n'amakula akutte emmotoka ye Prado TX eno nno, ebadde emmotoka ye ennungi ng'ayagala kugikuba ng'agitunda. Era nga olugambo lutambudde olunaku olwaleero nti emmotoka eno ayagala abe ng'agitunda asobole okukavalinga ku mabanja ago g'alina. Amabanja alina mangi okuva ku eyo embaga gye baakola okwanjula okwo. Jjukira kyali kyafuluma dda nti Rema n'amakula ssente yassaamu nnyingi nnyo okusinga ku za Dr. Amusubiza, era nga butuufu omukolo gwali financed oba funded mostly by the lady Rema n'amakula, kuba yali akipushinga nnyo kibeerewo, kubanga nga bw'omanyi yali avudde ewa Kenzo alaga kiganye, so yalina okulaga nti waali walina okubeera stable. Bwe bityo nno bwe byali, omukolo ne guba gw'amaanyi nnyo, ne guba gwa kitiibwa era gwasitula abantu bangi nnyo. Abayimbi baali bangi, Waikipenda, John Black, wa Beatrice, abayimbi ab'amaanyi era ab'ekitiibwa. Batono nnyo abataagendayo nga Bebe Cool, teyalabikako ku mukolo, yadde ng'oluvannyuma yawa ensonga lwaki teyagenda. Naye ng'omukolo gwali gwa kitiibwa nnyo, gwali gwa mulembe, gwali gwa bbeeyi. Bwe bityo bwe byali nno, omukolo nga gunyirira, n'ate kati gye kyewunzikidde nga Rema n'amakula emmotoka ye agitunda. Kigambibwa amabanja alina mangi, era nga kinajjukirwa nti n'emabegako awo yalabiddwako mu kiraabu gavana ng'ayimba, eno gye yakubidde abantu omuziki. Era nno ba critics ne bavaayo ne bagamba this was not Rema's style before, nga beebuuza lwaki yakikoze. Naye nga byebyo, yagenda anoonya ssente kubanga asobola kusasula amabanja. Wabula ate omukyala amanyiddwa ennyo nga Maama Fina avuddeyo n'asuubiza Rema nti agenda kuba nga amutuusaako emmotoka empya era enyirira okusinga ne kweno ebaddewo, okusinziira nti eno abadde agiggyawo kati nga takyalina kya kutambuliramu. Maama Fina n'aba nga amusuubiza omufunira emmotoka empya. Bw'atyo Maama Fina bw'agezezzaako okugumya Rema, naye nga byebyo ebiriwo. Amawulire gatambudde nti Rema n'amakula atunda akamotoka ke ako ka TX. This is iMedia. Don't forget to subscribe. Oluvannyuma lw'omukolo gwa Rema n'amakula ogwali ogw'okwanjula Dr. Amusubiza, omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era nga gwa kitiibwa. Kwaliko ebintu bingi eby'ebbeeyi.